Tukulisizayo munaffe mukumulamu kulikayo webale nnyo webale ddala kyali ku lutimbero lw'emirembe Salamu TV. Mwaka guno gwa kola sikwogera abakulu abasinga abakulembeze bwe batugamba Ssaabasajja bwe yatugambye Kabaka wa Buganda n'abakulu abalala ab'ennono mu bitundu ebyenjawulo okujjako Omumbereka bakabwete bwafuluma omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni naye bakabwe yafuluma yaga nti Sanja hakuna mchezo. Kitegeeza 2017 ono wakola. Kitegeeza 2017 wakola. Naye ddala tukoze ebyo bye tuteekeddwa okukola. Gogobawa obukulembeze okola. Nalima ye hakuna mchezo. Kitegeeza nti Munnayuganda nga bajjajjirumisa mannyo naye gwe bagamba nti hakuna mchezo sawa kyakola. Ndowooza buli omu alina bw'akitegeera maybe. Bagamba baakitaputa bubi. Nkujjukiza munaffe nti banaffe aba House of Zaka ndi Wakufu Uganda gendayo obenga oyiga empaya zaka aisho wa zaka Mashaallah genda owe zaka obo oli mulimi oba oli mulunzi oba kyonna kubanga kyetwesigaliza twakafiirwa wano seeka waffe menya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye kyalina ku akaunti ye eri Mungu kyekyo kyagenda nakyo Aisha bino ebisigadde bino banabe abalwanira entalo mu Kampala byakuleka wano tuke tukuziike Kampala yasigale bama nti buli muntu atamatidde omuluvu amanye nti bajja mupimira ku bupimizi ku fuuti ezizo ng'ate obadde n'ebintu bingi ebizimba oguze buli kimu naye wallahi Allah yalinawe yatwenkanyiza omugagga n'omwavu Allah yatwenkanyiza abantu awo kabuli iji yatugabanye natugamba awo mwenna mwenkana ate nakwata abasiraamu bakusimya ekigambo kiwayogera ku Lwokutaano luwedde ku nsonga y'obusiraamu era byebimu ku bigambo Secretary General Uganda Muslim Supreme Council byafulumiza ndaba mu statement yo enkwatagana eno ne government ne police okugenda empola ngegenda okuyingira amasinzizo ate oyogeddemu ekintu omanyi polisi yagenda Nakasero ku masigiri nejja y'ebintu ate ekisawo ez'ekiro nakyewuunya mukulu wange yenga nti polisi ye buli kimu ne ku kakiiko bakiyamani b'obukiiko bw'abasiraamu kituufu kayihula kwali ne bwe yaligeza emisana teryamugaana buli era esinzizo lyafuuka buli liringa oba kiki yaligeza naga nti nganzi ali ku kakiiko olw'ensonga ABCD nzize ne buli ogenda ekiro mu ssinzizo ne bwe liba lya ddiini ki kiina kyekiraga bakubala mu bubbi kati ebintu byabwe byaffe kubanga si byabwe byaffe eby'obusiraamu ebyabula ebyama by'obusiraamu kubanga katwagale tugaane buli ddiini erina ebyama by'eddiini yaabyo tubitereka bibaawo mu likodi zibibaawo naye kati gwe bw'oyingira mu muzikiti gw'abaana notoguwa kitiibwa kuba mmanyi bulungi nti tebajjamu ngatto kisooka okutyoboola awamu nekyo oba olina kyewasangamu gwe kyogamba nti wakisangamu nga gwe kiyamaani w'omuzikiti ogwo gwoba wakitwaddeyo gwoba wakitutteyo kubanga baba balwa ekikyamu naawe okigabanako kubanga wagenda kiro nga teryakulaba tyajja kuwaako bujulizi naye bambi ekintu kikyamu nnyo kambabuli era nze ndi wamu n'abasiraamu bayivawe abagamba nti bagenda kuwaaba balina kutyoboolanga busiraamu obusiraamu bujjuvu ali ne bwonoolwanyisa obusiraamu wallahi ojja buleka waabwe basheeke ne banaggwawo wallahi Allah blessinga obusiraamu era baseera abato bajja kujja era olaba nti abafudde bafudde ne bebasibye babasibye naye tebuliiwo njagala nakutegeeze nsobonala nti obusiraamu no buwalana naye kuva ku mumwe nabbi obusiraamu bwawalananga nnyo bwefe tusomesa ddalasa z'obusiraamu tusomesa bayeekera naye abali kukuba abakutte bayibuli abawogana bo tebasomesanga ku buyeekera wabula omusiraamu ayisa abaana mu ddalasu babasomesa eddiini eyo bagimanye bajawule oyo asomesa bo bayeekera basomesa obuyeekera naye nga buyeekera kiki embeera bwete bweri puroguramu mukeeze ensonga mu nsonga olutalo luno minisita wa Kampala bwe baamutuleetera yasooka okutuuka n'ekigambo ekigamba nti tewali mutembeeyi agenda kusigala mu Kampala bwe yava okwo n'addako bodaboda
n'ab'emmotoka batandise omukaaba. Yalina kusooka kino sisitimu ye yali agimanyi mwe yatandikira, era kino kye yatandikirako kyali kiremye banne okulaba nga baggyemu olutalo luno. Kyeŋŋambye wano Ibrahim nti gwe bakuleeta bambi abakyala ate ko olaba abasajja be balina weakness naye abakyala ffe tusinga obunafu. Gwe bakwata ne bakussaako obwebinu nti oli minisita olaba nga ataliddayo kufuuka muntu wa bulijjo. Anaakyuka. Naye nze kyensaba abakulembeze kubanga bw'ogamba omutembeeyi nti gw'otandikiddeko awamu n'ekyo ovuddemu opposition era naye wali weesigamye ku mutembeeyi ono nga kyekyo ate opposition nze njeewuunya beesigama nnyo ku bantu ba bulijjo nga tebannadda sayidi zeeno mu bagagga beeno ne bagamba ffe tulwanira omuntu wa bulijjo akyali mu Katanga tebannadda Kololo naye nze neewuunya opposition abantu be mwesigamako nga mujja mu bukulembeze lwaki bwe mutuuka mukulya ebitafutafu mubeerabira kubanga omuntu ono omutembeeyi ogatteko wa bodaboda ogatteko ewa taxi katube nga twagala teri gavumenti eribeerawo nga tebaliiwo. Basobola okuggwawo. Nalaba pulezidenti ng'awa ekizampa mbu yatambulirako ku bodaboda yagirinnyako neŋŋamba pulezidenti ogwo aba yalinnya ku bodaboda tebetikamya bodaboda ozijjawa ffe tugaa tulina zirinnya pulezidenti yatulaga nti omuntu walinnya bodaboda lwaki ogoba bodaboda mu Kampala? Bodaboda nze ŋŋamba nti oziguba mu kibuga baali badde bategeka siteegi zaazo kwe zirina obeera naye nga si kuziguba nti muve mu Kampala. Ffe tulina amafuta ga mmotoka tulina amamotoka tutambuza boda kati pulezidenti wagitambuza aliggwala ntagitambuza era nze nsaba nnyo nti buli mukulembeze azze ng'ajjidde ku muntu wa wansi nti amulwanirira aleme kwefuula. Abakulembeze bakuumenga ekigambo kyabwe bonna ne pulezidenti akuume ekigambo buli omu akuume ekigambo ti pulezidenti yali ajja yagamba abasajja abalwanyi emmotoka ennungi zijja kuba zammwe ennyumba ennungi zijja kuba zammwe abakazi abalungi yabasuubiza ensi naki n'eggulu. Naye kati ali ate ekinyambye ndi ku poliisi bulobeera ku media mu ba media kubanga ali ku poliisi noonyereza abasajja ddala bomanyi nti ono yalwana olabe kye bamusuubiza kyayina. Ekitegeeza tetutambulira ku bisuubizo. Tetubeera ku bisuubizo tuliwo kuyitawo ate abantu babatwala for granted nti nze ngina kuyisaawo kino nfune kino. So nsaba buli mukulembeze ku levu kwali bannaye akuuma ekigambo kye. Bw'oba ogambye nti alinjamu wa peeni eno gimuwe wagimusuubiza lwaki weefuula ate ali ne bw'omuwa peeni eno wallahi tolina kyovako ku bugagga bw'oba olina osigala kino kuyiwa nsano kugenda ku mazzi naye ne mulimba abantu ne mubakozesa olw'ebyokweyagaliza kwammwe mwe muyitewo bo basigale nga mubakozesezza nga muli kibi nnyo okulinnya eddaala ali n'otuuka waggulu n'olisamba ligweri nti olwo bw'era oyagala okukka ng'obuuka tomenyese. So betikamya beeteeka nnyo ku mbeera z'abatembeeyi nga tebannajja eno mu bagagga beeno baali bannaabwe nnyo muyenge eno nga bakyali eno mu wino mu Katanga bakozesanga nnyo abantu abavu ffe tulwanirira abaavu ffe tulwanirira abatembeeyi ffe tulwanirira baali baayisha naye bwe baatuuka emuyenga bakola ki ku kkuba abo baali be baani tokyatumanyi olwo abeerabidde. So nsaba bannange abantu ba bulijjo ne Bulaaya abaavu mwebali ensi wali abaavu teri nsi terina baavu ate manyi nti biri wanookka ono wenda baba batembeeyi wano kiri waasi lwakuba abantu bakamenteze batawa bikuta olina akamenti naye nga togiwa biwata kati onoogijjamu otya amata naye ye Bulaaya kiba kize nti abantu baavu nti kyosi kyabaavu naye n'abantu babeera babaavu olwa interest z'abannaabwe ze balina ne bakozesa omwavu ono kubanga yayisawo ekyomugagga. Aisha n'obeeraawo nga gwe njagala obeere bw'otyo kuba ompisirizaawo anti awo wenja okukubira engalo oba zaabika zaabike awamaani
no change kakati ne Elias Lukwago tumusaba Meyo Mulonde awuliriza abantu be Meyo Mulonde ayina okwebuuza ku balonzi be naye banne ekyo mulaba aliyembe kwetwala nti buli mukulembeza ajja mu Kampala tiyamutegeere nnyo omusajja yajja mu Kampala nga simulabako bigambo Lukwago nowe yali mukulu mululi mukasi mululi ebigambo bya mululi abikwata mpola mpola musajja ayogera mpola akwata mpola alinga Byandala nze loli bwaga nti Byandala ina kyakoze Byandala ye musajja kino ekitabanyiza kikwata nga kikankana okukankana ayina empisa ze bamukuliza ezedda naye abantu abo bonna babafudde babigere abantu be balaba nti bayina empisa mu bantu bawa bannansi ekitiibwa babafudde babigere naye lwaki kakati ngamba nti Elias Betty Kamya abanja akasimbike Elias balina omuwasindeze oba yabaagala oba tebaagala tuyinza nakubeegayira ku musaala gwe minisita agamba tezisande muwe minisita yaani ku musaala gwe Elias singa babadde balwana ntalo zaabwe mu Kampala twalidde nti luzo balina ekiba kyankalanyiza ate Elias ebintu ebimu byasinga okubasaba ebibaviirako n'okulwana accountability ate nga gavumenti ya wano yo teyina accountability ebintu bino Lord Mayor byaliko accountability yali ku mateeka simanyi abakuba wannawali byebyo byateekeddwa okukola anti yayagala accountability ekimuwasabya accountability kati nga Meyo Omulonde ow'ekibuga ekikulu yalibadde buli kintu kyonna kye bakola mu kibuga ng'akimanyi era nga naye akirimu naye bagenda bayisa amateeka gwe Meyo oli wa mikolo fe tulina kugabaga nti ekitabo ekimyufu kiyite kya bbulu leka naawe n'amaaso gange gagalaba nti kimyufu nze nkyuse nti bbulu kubanga wada from above ekitabo ekimyufu gwe Meya oli Meya Mulonde nze ndi minisita z'obuzi gwe oba oyagala okusigala ng'oli omugaati guno ogw'ekibuga kyo kitabo ekimyufu kiyite kya bbulu kye bamwagalamu naye Meya bw'abaga nti bannange njagala accountability mugimulage ebintu byonna olwatwaluka n'ogana naye tulina byonna balabe twagala ogana naye gwe wasolozanga ekintu kino oba kitafa accountability yo wagiteeka kubanga ebintu bino nabyo tubibuuzenga abantu tubyetaaga ekintu kye batakulirako accountability yakyo bannange Meya wabaddala ng'asaba accountability minisita wa Kampala buzibu ki bw'okifunamu ekyo gimuwe kuba si gwatera si gwosaasaanya gwe gimuwe ne Jennifer Musi kino ekintu kubanga Meya bwetugenda sulaba struggles agenza abeeramu byakulwanagana bakulembeze banne mu Kampala Jennifer ali mu kulambula nguudo yalambula malwaliro ekituufu tuga nti oyo naye ayomba nnyo ne bwe kiba ekituufu ekitegeeza tukirekerayo mu bukyamu bwakyo ne tugaa nti oyo naye bambi ne Lukwago alina ensonga ze era naye lwaki bannonda ne bandyaza amannyo obuvunaanyizibwa bwange takiralina mirimu omuntu atali mulonde yagamba wali erubaga yali agenda kubeera ku kimotoka alage nti yaguddewo ki ekkubo balitandika oddikola ate ono gwe batalonda ye yaliggulawo ebimunyiza bintu bitonotono naye bye tulabanga ffe ebitono naye kusaidi yalaba binene gyemirimu gi gyemirimu kati essaawa eno Lord Mayor akola mirimu ki ku ssaawa eno waali mwamulonda akola kimirimu ky'essaawa eno nze simanyi na mulimu gwa Lord Mayor essaawa eno omusajja bw'ayomba nandibaako ku saidi ye kubanga Mayor bw'abaddala yalondebwa tubeere honest nze simatenzaisa simanyi kuwaaniriza mugundi nze ne waba Elias Mugawano gwe mukyamu naye essaawa eno ne babuuza munnakampala yalonda Lord Mayor kikyayinza okujja naga nti bannange nkoze kino tuzzaako kubo lyegindi tuzzaako kino bwe tuva ekituzzaako kino sikiraba buli ekibeerawo bw'ataba Betty Kamya era oganalabanga Jennifer Musisi atwavuwazizza olusaidi yonna oyo naye omusangaze wa Betty Kamya naye sabanga lwe bali batule ne bagaa nti Meya wa Kampala twagala tujje ku presence office tujje ne Lord Mayor tutongoze ekintu gundi ngaffe abakulembeze ba Kampala bwe mulwanira mwenjevu omuloni naffe tugenda okutuka ebisubi
enjovu ziriwe zirwanira musubi ebigenda okutuka omwavu wa Kampala akoleramu anoonyaamu olukumi mama uyo olabuyeozi mudidi naye munnakampala ono akuŋŋaanya 10 alina ekisinga okunnuma wagenda n'oŋŋamba wano omulamwa ti URA yagenda negamba eyagala obuse 23 kyokka ne bafunako 16 kyokka 16 wano bannakampala bamufuna 10 be baazitoola siza abagagga bali abasula mu fulaati kakati mwe musaasire munnakampala afuna 10 buli omulwanagana temukola kyokka ne mujja nti gundi nze yannemesa okukola nali mukozi mulungi nnyo ne bannemesa okukola gundi yannemesa tetukyayagala kwekwasa 2017 ono tukyayagala kukosa 2017 nsaba minisita Betty Kamya abeeko waakoma ku mirimu gye era naye agaye nti nze nga minisita nkola gino nalondwa omuntu omu naye omuntu yalondwa abantu abangi lwaki muyingirira lwaki olima n'otuuka newaneyibba nga tolina okulima n'otuuka ensalosalo weekoma naye n'ogiyitako n'Erias Lukwago naye abeereko n'omulimu gwe gwako naye alime ensalosalo ye weekoma wabaakoma aleme okusukka weyandikomye ate awamu n'ekyo omwenna ne bemunaalwanagana ne bemunetta liifu n'afuuwa n'agaa nti gwe owangudde the end of the day naawe ojja kuvaawo so njagala nga ffe abalaba Betty Kamya netulabamu Bena netulabamu ono w'abavubuka netulaba ne meya wa Kampala nze nga mali essanyu lyaffe olw'ensonga naffe tugamba mwe munnyini muga nti abasajja bato ate nga kituufu abasajja batte buli kimu bazimbye buli kimu babawadde emintandisi ate kulwanagana ke babawadde nti mukwatiraawo wamu mukakozese bulungi kubanga mwe babagamba waliwo balina ssente azikozese bulungi nga kitegeeza nti ye ne bw'anaayiwaayuwa zize kati gwe bawaddeko kano olina kakozesa buki bulungi so nze ngamba nti Kampala tumwagala muli basanyufu ate nga naffe tuli basanyufu nga tukola twagala mujja oba olumu muze kulambula abasuubuzi ba Kampala meeya akulembedde minisita addiridde oba minisita akulembedde meeya ze tusanyuka tugende nti twafuna abakulembeze abakkaanya kati ate Erias yayombanga ne Frank Tumweze ngamba yalina era yali aloganti nnyo ngera ngamba nti kyo kiyalikoze naye ate yombanga Betty Kamya ate gwe nali manyi nti omukyala mukwata mpola ate mwe mulwana misoni yabali mugenda gituukiriza bandibadde bava ku ntalo bane babuuke mwe temulwana muyiwa abaagala omulwanagane twaba waba mwagamba nga tuli babi ekitegeeza ekibulamu mukyala Aisha abantu bano 2017 Betty Kamya yagambye nti wakukola si wa ntalo wabula twalabye ekiwandiiko nti tebageza ne bakola bati ezo si ntalo banatu olabawo akaseera wetuyinza okulabira abantu bano bonna nga batudde bakkanyiza kalabawo nga tusiibula nze nsibulanga nga nti akaseera ke bayinza okwetekako oba okubeera nako bombi bantu bakulu tekuli mwana ate bombi tubeetaaga era tetujaga nti twagalako ono siyinza nze kubuusa maaso omuntu yayita mu kalulu ne muyisaamu amaaso bombi tubaagala era bombi batuule beebuulire bagambe naye nze Erias ekimpalanye Betty Kamya Betty Kamya ekimpandiisa ebbaluwa nti tebajja kuwa musaala nze namulonda era nze ngumuwa Betty Kamya si yawa Erias nti anaaga nti gwe Erias oli mukozi wange sijja kuwa musaala meeya tumwagala ng'afuna omusaala gwe ne Betty Kamya ng'afuna omusaala gwe ng'era bakkaanya naye ebintu by'okubeera nga mulwanagana si birungi ffe mutulaga nti mulamu temusobola bukulembeze kati ate omunaagambye nti mujja waliwo neyalangira nti ajja kuba pulezidenti kakati munaalwanagana onojja otya weesimbewo ng'ekya meeya kikulemye oba ekyani kikulemye nti ate ozze kwesimba ku kinene kwegamba yeeziika aleme kweziika bano abasajja twagala mubeesimbeko nga neggwanga liraba nti omusajja ali yakozesa ekifo kino ekitono n'ekinene akisobola nze nga ngenda okumaliriza ngina akantu kenerabidde okwogera mu kusooka banaye ye n'Okatumba bambi walabye obuzibu wayiseemu naye tukusabirira okumewo mirembe ajja kudda ate era n'ekirala ali bw'oba okoleranga mu bantu n'okolera abantu omanyanga awantu w'okoledde yes nze nga nti ye n'Okatumba kyamutuuseeko bannayuganda kituwa ekyokuyiga nti tuli mu bantu
nere tuweemalangayo byeŋŋamba n'abaana aba Kampala oli mu bantu bakuwa obwa minisita naye teweemalaamu kyatuuse ku munno kubanga tumanyi nti mu Buganda mu banene be tulina General Katumba n'owekitiibwa Brigadier Naloyiso naye kati bwe tufaako abantu abo tuba tufunye ebituli era bombi mbaagala maama Naloyiso mwagala nnyo General Katumba wamala mwagala nnyo olw'ensonga naffe tugaa nti tulina ennume mu kiraalo tugaa nti tulinayo ya Katumba so bannayuganda mwenna mbaagaliza okuba obulungi ate mbaagaliza okuba abakozi nankwadde bakolera mu bugubi obw'enjawulo oba obw'ekika ekyawaggulu naye nze nga temupowa mulemereko tujja funa kye twagala kubanga abantu bano ababacunya end of the day bagenda kuvaawo tusigale ne Uganda Kampala teggwaawo Buganda ejja kusigala nga Buganda tujja kusigala nga era weetuli Mukama baba tuwadde obulamu masha Allah abasiraamu mwenna mbaagala nnyo mwekumire ku Salamu TV kubanga ye TV yammwe nianze waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh tuyanze mukyala Aisha Sanyu bwatyo bwabadde olunaku lwayo tutunudde ensonga za entalo zino ffe tunyigibwa tutya biki bye tufunamu oba sente byabufuzi bye bibatabula kiki so tubitunudde bingi nekyabasabye ekisembeyo okubeera obumu kubanga mujabirekawo ate mugende nakyonoza tukigendereko bwetyo nze Ibrahim Ali kwagaza olunaku olungi Mukama Katonda akunkuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.